Ebya mukwano gwange nakanwagi Winnie byatuuse yo babyakomye ku smartphone yange yokka. Akene embwe yagenza okusaba omwana. Bizzy nate tali mu kunoonya wonna obulamu bwe bonna just struggling kunoonya we yeekwata wabuze talina makulu. Kakati gwe tomanyi kye kitegeeza kutoba na mwana bwoti embwa nevaayo ku last moment yezerese bulesi borozi zaayo mbuze taata w'omwana ekyo kimbizi nate tekyabadde era ababoda ababaddewo nabanyiigidde nnyo ababoda mbamanyi ng'abantu abalina violence nabadde nsinga bannyabe ne bakinkubira emiggo muyagaga virige kyatinsinga ne basooka bababa musajja muno gy'omwagaliza naye kigera ku macyange no nsoba obusirusi buliiko obwa Bizzy ebivubukavubuka bwe bito ebitalina makulu ebitalina buvunaanyizibwa bibeera n'enkwaso z'otalaba bibeera n'enkwaso akubirawo eddakiika ng'oli lubuto endala oliyo mukubo omusajja xpotv to the world. Musizza gwe yeekuumiddeko subscribinga commentinga en xpotv Facebook TikTok Instagram Twitter buli wamu tutandika butandisa okuweereza ne muno muzigirire togaana muno muzigirire nti ebinyuma biri wano abakambridge junior school balungi nnyo mu kusomesa abaana ab'oku mutendera gwa primary kuviira ddala wansi ku kindergarten ebyo dda tetwabisomanga eddongo omwana otuukira mu nursery wuuyo naye gwe mutwala omwana ku ssomero enamba zaabwe ziri wansi gwe kasootuuse omwana ku ssomero ne mukkaanya ebisale ne babikubuulira ebijja mu nsawo yo tolina kirala ky'otwala bitabo ebyo byonna ebikozesebwa ow'ekisulo wadde byonna abisanga ku ssomero. So taamu ey'okusatu tobonaabona na kuzuuza mwana mu kibuga ng'onoonya amasomero modduse eyo n'aba Elshadai batambuza ensimbi nabo bakubireko balungi nnyo emiwendo gyabwe giri wansi bali mu ggwanga lyattu Uganda ebweru w'eggwanga yonna bazituusaayo batambule bulungi. Tulida sebo oli ku mutimbagano oba tokyaliko? okufa obufinga kwendi kwentambulira. Oli otya munywanyi? Sirina tabbu kali lugambo waffe omu bw'ati omanyi kutya olugambo nno naawe sirukusinga soda sikusinga lugambo nze tokwonyumye era wekuba gundi kwairankinga baba gowampitako naye tululida ebbanga vidiyo entono z'olina ku expo abaana baŋŋambye omusajja alina olugambo nedda bakutandika bati si lugambo kati baba talina lugambo baba babinonya olina engeri gy'okkakkana ng'onyumya ebintu by'abanno kati mba saagala kunyumya kya bulimba mba njagala kubabuulira ekituufu ubanga asula mu nju zaabwe nkubuulire nze nnoonyereza ekintu kye naayogerako simalagalo ku mpoka kyova bolaba bo baluyita olugambo. Ebya mukwano gwange nakanwagi Winnie byatuuse yo babyakomye ku smartphone yange yokka. Akene embwe yagenza okusaba omwana. Tuterezeemu omusajja yagenze okubanja omwana we gwe yazaala mu Winnie Nwagi simbwa embwa oba okubiri. Omanyi lwaki muyise embwa? Kye ngenda owulira kankubuleko. Omanyi ku byafaayo bya Winnie Nwagi? Mukubi va ku bino bye mulaba ebya kamera simanyi yakubye oli empi simanyi yakoze eki obimanyi. Kati y'omu ku bawala be tuyina abaaliko ba street commandos kikyotegeeza nga balwana ku street kuba ekigambo commando kanti kuwanguyize ba street hustler. Mbadde manyi ba commando bempulya mu firimu babe beetunda. Omuwala street hustler afoolinga mu categories nyingi kati ye Winnie Nwagi muyiriri nti buli kimu ng'omuwala okubeerawo okulaba nti yes avaayo bamulabe ayiribye ayeewo omubiri ayeewo omubiri nayiwawo n'amagezi okulaba nti akola ki abaawo
by then ng'akyali muyiribe yalina gaayo oyo eyazza okubanja omwana nga baagalana nga bali mu laavu etenkanika. Yes. Mu kufuna olubuto kino Winnie Nwagi kyalimu kibeere ekyokuyiga eri abaana abawala oba abavubuka abakya strugglingira mu ghettos struggling okusituka ensokola ki abeeyiya mu bufunze okubamanya n'okubalaba nti mu byonna by'oyitamu fokasinga ku kyoyagala okusinga okubuzaabuzibwa bakyali abatalina kiddako. Kikyotegeezaawo abatalina kiddako. Winnie Nwagi yavangayo n'akola statement n'abagamba nti ye taata ye maama era ye taata waki w'omwana we. Kitegeeza ki ku mukyalo okufulumya statement eyo abaddewo mu buli mbeera eri omwana we. Kitegeeza nti n'omusajja gwe yamuzaalamu talina buvunaanyizibwa bugamba nti nina omwana wange gwe nina okulabirira. Lwaki okiteekawo? Wali ozaddeko Truleader? Sinnaba. Olinda ki? Genda mu maaso. Abakyala obadde okimanyi abakyala abasinga balina embeera zaabwe ze bateekawo mu buntu. Kubanze sisuubira nti omuntu azadde omwana we asobola omusuulawo gafula nga tewali kibaddewo. Kaakati awo nkugambira ekigambo kye bayita tayito ya maama ne tayito ya taata ebyo ebibiri tebabyetuuma bwetuuma. Okuyita taata kitegeeza buvunaanyizibwa bw'okola ki bw'otuukiriza ewaka oba ku mmeeza y'ewaka. Okulabirira n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa taata tekitegeeza nti olina kubeera na buwumbi bwa ssente. Nedda ne bw'oba ofuna 1,000 n'okomawo ne kaswiti ak'olukumi bwe kati ak'ekikumi omwana wo n'akanuuna maama we asanyuka agamba mu butayina bwa bba wange afaayo okulaba ng'omwana waffe afuna essanyu. Okiwulira? Naye gwe bwe weesuulira ogwa naggamba omukazi ne yeekuliza omwana we n'atoba n'omwana we. Winnie Nwagi atobye n'omwana we. People, let's be realistic. Emyaka 13 Destiny Mirembe gyali atobye n'omwana we. Omwana n'amulaga atobye okulaba ng'alaga omwana we obulamu obulungi mu mbeera yonna. Bayise Winnie Nwagi buli kibi ky'omanyi. Winnie Nwagi okukunama kwakunama kwe tumulangira enkya n'eggulu akunama lwasanyusa bakola ki bakasitoma baliisa baweerera basanyusa lwa mwana we nti ye kamumuvume buli kimu kyemugenda omuvuma naye at least sente zabajjamu. Alina kaza ku mmeeza eri omwana. Yes. Omwana asoma yeeyagala omwana afuna obulamu bwe yandyegombye mu baana b'abagagga abufuna ku maanyi ga maama. So nga ate mu mazima kyandibadde ku maanyi gaani ga taata naye abifunye ku maanyi gaki ga maama. Kati gw'omwana oyo yekka ogenda mukakasa otya nti munnange mwana wange nkwagala nnyo nze taata we era nkwagala okufa obufi maama wo takubuzabuza nga okuva obuto bwe akuzaala bamaama yatoba. Embeera tulidde embeera esobola okukulemesa n'osuulawo bye wali oyagala n'ogamba kaŋŋendi ate ne Nwagi omulaba ne tayikonda akuba ng'omusajja n'ogamba kankole ki enkomawo oyo oluvannyuma lw'okusuula obuvunaanyizibwa bwo oba enkomawo y'omwami oyo teyandibadde bweti ng'omuntu eyasuula obuvunaanyizibwa bwo yandibadde etya? Yandibadde nzikakkamu nejjira mu ngeri eyo mu mbeera ey'okwetonda. Omanyi ki nga byonna abigezezzaako naye nebigaana? Okiwulira? Kuba Nwagi tumumanyi. Anti ffe oba abigezezzaako oba tabigezezzaako ffe oba abigezezzaako tetumanyi kuba tubadde tetubiraba. Temwagala kumanya. Ffe tumujajingira ku kino kye twalabye. Kino nga bamugobera ku geeti ebweru. Ate
ate nno munnange n'agenda yonoonera ddala osudde obuvunaanyizibwa bw'omwana ojja okumubanja ojjanga azza okunyagulula yenna yeesaze ebisirivuleesi ebiviiri abitintinze yenna ali natunde ningamba kiki kino era lwakuba Winnie Nwagi teyanzanyidde firimu Winnie Nwagi teyanzigiddeyo ba Winnie Nwagi buli bwe mmanyi nendibadde muyisaamu n'empi omuvubuka oyo gwe bagamba akayanira omwana muyimbi ayimba muyimbi bamuyita Bizzy Nateete yavaayoko ataleka na muyimbi wa nnyimba eza gospel yavaayoko n'ayimba oluyimbo balwali lukuba Pastor Wilson manya Pastor Jingo ye Bizzy ani ye Bizzy Nateete kakati Bizzy na si Bizzy Bizzy Nateete toddamu kutusiruwalirako gwe nnyoko ne kitaawe bakuzaala bakusuulawo batyo toddamu kusiruwalira ku mama wa ggwanga atobye kukuza mwana we mu buyinike mu bugubi gw'oleeta obusiru bw'oleeta buno obukanyama bwammwe mbusimanyi bw'ojje mu jiimu mbojjawe pankira wabadde osaana emiggo ku obwo obubina bino obwo Bayibuli egamba tosala gwakawala oba bajjajjaffe abaasooka tosala gwakala nga tuwuliriza gwakala siina bwe nnyinza kuwolereza na Bizzy Nateete si Bizzy erinnya liri Bizzy oba Bizzy oba Bizzy sirina we nnyinza muwolereza olwasooka aka nze omusajja yenna asuula obuvunaanyizibwa bwe kiringa bwe nnyigira omukazi asiba omusajja omwana nkukyawa n'ebigere n'ensiita omanyi olaba eriyo nze scandals zembaddemu love scandals ng'abaagala ne baawukana asigaza omwana ateekawo embeera tosala tojjeza nojja n'awali omwana wange omanyi ki nga Nwagi yateeka na Bizzy kigoberere nnyo n'agaana Bizzy kigoberere nnyo abakazi ne muba mwayawukana nga muyina ekibagatta kye bayita omwana naye ng'obadde obawa obuyambi tasobola gaana kuggulira era kino kikuwanga musajja munnange tokwananga omukyala ng'alina omwana n'akugamba nti ngenda kukima buyambi wa taata gundi nolowooza nti bayawukana buli wagende wa taata gundi okukima obuyambi taata gundi atoolako ebibye baddamu ne bakazannya tebakikulimbanga era tebakusiruwazanga nakusiruwaza mwabadde mukyamukomerera n'agenda ku kibanja kye ekya Facebook omukulu amanyikiddwa nga Bizzy Nateete n'ateekayo obubaka bunene bwenjagadde buli omu abuwulirize osanga anaafuna akamuwolereza n'agamba Mami Destiny manya omwana ye Destiny Mirembe genda maaso Mami Destiny mu bracket n'ateekamu Winnie Nwagi yalina best friend we gwe baayitanga Irene atali muyimbi nga wakaita akabanga katini nga Nwagi yakazaala omwami ono yakola ensobi n'abaako ekyama kyatta ne Irene bwe yeetabako na Irene n'amufunyisa olubuto mukwano gwani mukwano gwa Nwagi bali bamuta Irene bwe babaako kye bakola n'amufunyisa ki olubuto Nwagi bwe yakimanya n'anyiiga nnyo n'agamba Irene ajjemu n'agamba Bizzy tigamba Irene abootinge akola abortion bw'atajjaamu lubuto ebyange naawe bikola ki bikomye era togenda kuddamu kulaba ku Destiny nze tebanjooga kitegedde kitegeeza buwuliza statement eno ono yali akyayagala famire ye naye nga bw'omanyi bwe yakola ensobi n'afunyisa mukwano gwa Nwagi olubuto Nwagi yamugamba mutajjamu lubuto ebyange naawe bikola ki bikomye era sigwe ddadi Destiny anti we nakugambidde katukitegedde nti omusajja ayandibadde ayagala we nakugambidde nti Bizzy Nateete era nentegeerayo ya Bizzy yennyini mbuuza lwaki nkimugamba era mbuuza lwaki oyo omusajja ye musiru asembayo mbadde simanyi kakati waba yagenze ku Facebook nawandikako ebyekisiru gwe tolaba nti entegeera ya Bizzy Nateete ya mungu entegeera ye Bizzy Nateete n'entegeera ye ya Bizzy yennyini ono teyazze nti azze kubanja mwana
kati ayagala ogambe muyimbi naye wa gospel kati anoonya ka fame anoonya kumanyike bamumanyeko ayimbira Katonda bino anti ze kugambe anoonya tumwogereko naye kati tukwogeddeko mu Bizzy Nateete kamumalira statement ye yagamba nze ng'omulokole atayagala kujjamu lubuto nagaana bwe ŋŋaana Winnie Nwagi n'atwala Destiny Irene oluvannyuma n'azaala omwana okitegeera muto wa Desire okuva ku olwo Nwagi yankyawa nze ne Irene nakkiriza ensobi yange ne neetonda ne Nwagi yagaana well and good kati ate osooka osirika kokomaawo yasala mu Irene siwe kiri Irene taliwo babiri na Irene Winnie Nwagi yamunoonyeza nati omwana omusaayi gwekakkana omusaayi yes beera gy'obeera gunaakunoonya era agamba mbu wagezaako Irene amugamba wasala kugenda na Irene sigala ne malaayayo my dear Winnie Nwagi kyemwagalako kiri ekintu eki kimu agiyita talumamu B n'agiyita kola ki n'agiyita B awe wenzirira kusaidia nze ne bwembeera nze togenda kunsiriwalirako nti obeere nange mu maka gange ate ogenda oyenda awalala ofuneyo embuto mbwokomewo gyendi obwo ensobi zikolebwa abantu munnange yeetonda yakkiriza ensobi ye bwe weetonda ne kiddayo you kankubulireko kirabika ebintu bino gwe obiwulira buwulizi tobifoolinganga muko tobigwanga maidiya tebakikulimba nga oli musajja tebakulimbanga nti omukazi asituka ng'oli naye n'agenda ayende ate nno ogambye oli yayenda ku mukwano gwe yayenda kwa Irene kati soda omukazi wo n'amala asituka n'agenda mu kifo ky'okuyenda kuwa ebbali n'ajja ayenda ku Abe n'okitegeera n'ajja akugamba nti amusobe saategeera tosirwalanga ogobanga mbwa ogobanga ki mbwa tuve mu byekisiru teri muntu ategeera asobola kumanya nti ono mukwano gwono bonna mbaganziza omulundi yeetonda Bizzy Nateete bw'aba yali ayagala Irene kitegeeza waba yali ayagala Winnie Nwagi kiki ekyamutwala okukola ki ate wa Irene yakemebwa nedda munnange sitaani mumuleka awummule mirembe alina ebyamakulu byalina okukola mulebe kumumusumbuwa alina ebyamakulu mwe buli obusiru bwamwe bwe muteeka ku sitaani buli kyokola kyesulu sitaani ye sitaani abasangawa mbwa tuli mu myoyo mu ndowooza ye abasangawa Bizzy Nateete aleme kutusiruwalirako aleme nakwonoona kitiibwa kya Winnie Nwagi kyatobedde ebbanga aleme kukyonoona kukizannyirako naye ate waliwo Bizzy akalaka yayogera n'agamba Winnie Nwagi nga tannafuuka sita yagendangayo naawe omwana obuyambi okategedde ako yagendangayo naawe omwana obuyambi ne bwe yafuuka sita namugamba togenda kuddamu kulaba atuweeyo obujulizi bwa lisiiti emu ng'asasulira omwana oyo school fees bw'aba yabumuwanga atuweeyo ki obujulizi nti kale nagula akateeteeyi ku dduuka bwe riti nenkatwalayo nkugambye gye beekwanira tetumanyiyo beekwanira ku ssomero owulira baali basoma bonna Nwagi yali ali mu sikisi nga no naasoma kati nebeewa embuto yeebaze Katonda nti Winnie Nwagi yakikwata kikyali kiddofe n'akijjamu ezzadde kati bwe kyabuuka kyamugoba Bizzy Nateete ate Bizzy Nateete ategere butegeezi omukazi bw'akukyawa n'amuvinga on n'ava ku stetasiyo terufuuka lutalo omwana omusaayi agulinde ate omusaayi agulinde gunamunoonya omwana ye agenda sigala gw'owulidde akomplaininga alinza okuba akyali muto nga tannategeera mu mugaso gwako emyaka emeka gy'alina 13 oyo omwana ategeera owulidde yasabyeko ku Winnie Nwagi nti taata wange aluwa mwagala wa tubeerayo eyo gye babeera mu bisenge gwe muwulidde yamusabyeko oba ayina kyajula
nti taata ya China. Byonna bifuna kuba Winnie Nwagi alina okuba ng'aliwe. Bannange you people tuleme kusiruwala. My dear tuleme kusiruwalira ku bakyala bano. Kulowooza nti basiru. Ate n'abakyala muleme kutusiruwalirako. Kulowooza nti tuli basiru. Nze olunaku lumu soda nina sitole gye njokuwa n'abalaba wano n'abawuliriza. Nina sitole gye ndibawa. Soda tuliva wano nga okaaba amaziga. On me. Ebyakutuukako. Yes. Tuliva wano nga buli omu takkiriza bye mbanyumiza. Awo kakasiza nti omuntu takukolanga ekintu nakujuliza Katonda yankema. Mini sitaani yankema. Omuntu aweze emyaka 18 soda ejesalirawo ku saidi ey'abakyala. Omuwala ayina emyaka 18 n'okwambuka takulimba nti nagenze w'omusajja nenfuna olubuto nga tebamukutte. Ekyo kukwata kyawufu nti bamusaze ne bamukwata, ekyo kyawufu. Naye nti yeyeerinyisizza bulungi nnyo booda oba yeyeevuze neyeetwala ew'omusajja neyejjamu empale naafuna olubuto. N'akomawo n'akugamba sitaani yamukema. Tebakikulimbanga. Era letakusiruwaliranga nako. Ojjangayo kibooko. Kibooko mbuukuuli oyo aba muyeekera wa Allah. Senga gwe yali Bizzy na Taata wali olubuto lwa Irene olujjamu kuba Nwagi mbu yamugamba olubuto lujjemu. Obulungi ennyo. Oto omuntu. Munnange ate kitegera kwekweka nze njogera amazima. Kuba mugamba olubuto lujjemu bwe. For them olwa relationship y'okuuma relationship y'obulungi oba amakaago omanya kino kiba Katonda bw'akireese kankijjewo okusinga atottabula kiruwa. Kireza agenda kuwa option nga naye akwagala. Thank you. Obeerewo. Yes. Neri abajjamu n'ez'obwereere nga teziriko na bukwakulizo. Anti byenkugambye. Bizzy na Taata tezasuula. Bizzy yasuula. Nedda Bizzy na Taata yali talaba gundi. Bright future mu Nwagi. Kwe kumuzannyirako. Yagamba mulokole totta. Omulokole towakulamu mbuto. Kyokka yayenda. Bwe bubanga abalokole bonna bafaanana nga Bizzy na Taata n'entegeera yaabwe. Obulokole bugira bubeerayo. Obulokole bugira. Akanyumidde Bizzy na Taata yatya okujjamu olubuto. Nti obulokole bukigaana naye yayenda. Kitegeeza obulokole bukkiriza okwenda. Institution yo nga yo tekkiriza. Wabula ababeeramu be boonooni. Kaakati lwaki ku byonoono ebiri mu bulokole bye yayogera ekikye teyakiraba n'alaba kyeyo. Magezi kigowa musajja muno Bizzy. Mwa magezi ng'oyimirira ng'omuzadde. Bizzy na Taata amagezi. Muwala waakuze naye tosobola mu access. Bizzy na Taata amagezi ge mmuwagamu. Akakane adde ku maviivi ge asabe kisonyiwe w'omukazi. Yakisaba. Bw'amala okisaba bw'aba bakimumye atambule. Alinde bulinzi Allah lwalikola ki? Lwali mukima. Lwalileeta muwala we mu maaso ge. Naye bw'anaagamba ebyokuzannya katemba oyo Bizzy na Taata talina credit gy'afunye. Mumanya gonna ge yeetuuma ng'okera ku makya weetuuma Bizzy na Taata. Musajja alabika bulungi ndoza kye kyatengula mwana ng'obuwala Nwagi alina ekifuba kiwago kiikyo era akulaga we yakwata. Ate awo abawala be basinza otutomerera. Balaba bayinza okulaba kasooda kano ka nnyama yaalwo. Ne bagamba n'alaba oyo talina gy'antwala. N'asanga Bizzy na Taata apisa akanabbiisi yenna atambula ati mbu 6 pack. Abaana abawala mu kitegeero kino ekitu 6 pack tegula mmere waka. 6 pack tagula mmere waka. Obunyama tebusasula sukulu fees. Obunyama bukoma mu buliri. Ate nno munnanga basinga obungi balaba no kupika bunyama naye nga waka wambwa. Nekasa azala mu Nwagi omwana. Bambi Bizzy na Taata kyosolo mujjukirako n'oluyimba lwe yayimba nga baluyita yeeyita mulokole. Tombuulira na nnyimba za Bizzy na Taata.
tombulira soda tombulira bintu ngambye balujjayo balimu copyright tombulira mbikwatagana ku bizinesi sijja bimanya sijja biwuliriza njega nkubu yakalungi akamuli olwo talina bulungi bumuliko busiru bwerere balujjayo email gye baamuwa ulira olabe ati ali wano olimba bye baali walita yeyita mulokole naye nga lulimu koluliza abambaga lukona pasta bujingo naye bamuwereza email eyalujjayo baamugamba take down issue by Spicy Diana nkubulire Bizzy Nateta ali mu kunoonya wonna obulamu bwe bonna bonna just struggling kunoonya we yeekwata wabuzi talina makulu kati omwana babambika Destiny kaffe kasigaddewa Destiny ali mu bulamu bulungi ne maama we Destiny woli webaze ne Katonda yakuwa mama nga hasla banayagala Nwagi kulimu ku bintu byasinga okwagala osobola okukola nonsense yenna naye nga si ku mwana naye si ku Destiny that is it oyo ye toleta kubanga asolinze naye okuva wa muzadde na Bizzy Nateta ali eri ali mu kwegadanga bwegadanzi ku baana b'abantu mu jimu embwa eyo nga bamulemesa agambye oli yamugamba wasalawo gena na Irene sigani okumanya ebivubukavubuka ebyo Bizzy Nateta webinyiriza wali awantu awo woofunira buli lunaku obudde obugenda mu jimu opika obunyama amagezi n'obudde obugenda olambula omwana wo n'okulaba omwana wo kuva we bamuzaala ge gakubula embwa eyo bamugana omusajja ate soda bino mbikugamba bwe tubanga tudisikasinga ku mukutu guno ensonga z'abantu abakunda kugamba lekera okuleeta bitopiki by'ekisirusiru kaka kino ekivubuka kinene kirabikira ng'ekikwatisa obubadiya Bizzy Nateta musajja mulokole obulokole Bizzy Nateta ageza obutuukamu nga be yakabba tobamanyi n'ennyonyi ziizina azirinnya kati yaba akwatirawo obubadiya ojja genda okwekanga Bizzy Nateta okutuuka okulokoka nga be yakabba tobamanyi katuve ku musajja kuba buli wetumulemezaamu tulida akuba bukubi nedda ekyo kivubuka gwoli kisiru nnyo teri kisinga kunyiza Winnie Nwagi mukazi watwazi okuva yazaala omwana we atobye n'omwana gwe Mr. wali olabidde ku mwana kati okulabirira omwana mu bulamu kye bayita obulamu obweyagaza maidi omwana ali expensive bwekiri soda omwana ali expensive ola munywanyi wange abba ati ozaalayo yadde akabibibi omwana ali expensive kati nga Destiny obulamu bwatambulira thank you omuzadde yenna ali responsible ayagala alaba omwana we mu bulamu obweyagaza ayagala omwana we wayoyeza ka ice cream weekali omwana we asomere mu masomero amalungi omwana we naye atambuleko ng'abaana babalangira era tasobola mutwala mu ssomero bikuba status ya Nwagi erabe kiba kyekuba bulandi tumusanze mu kasomero akeeriya okitegeera kaakati gwe tomanyi kyekitegeeza kutoba na mwana bwoti embwa nevaayo ku last moment yezerese bulesi borozi zaayo mbunze taata w'omwana ekyo Bizzy Nateta kyabadde era ababooda ababaddewo nabanyiigidde nnyo ababooda mbamanyi ng'abantu abalina violence nabadde nsinga banyabe ne bakinkubira emigo mwagaga virige kyatintinga ne basooka basajja muno gy'omwagaliza naye kigera ku macyange nzoba obusirusi buliiko obwa Bizzy nze soda kino nkikubuulira era nkikugamba nga muvubuka munnange buli bwokeranga ku makya n'osumulula empaleyo ng'omanyi ogenda kutta ekyama n'omwana w'abendi yenna bw'oti mu bwongo obwo nyumirwa nga mulimu ekintu eki ndi mwetegefu ku byonna ebiva mu kino kyenkola kyenkola mu bwongo obwo va mu kunyumirwa obunyumizwa tuzaala myaka egyo kati kino Bizzy Nateta omulimu gwakyo kugenda nga kyegaddanga ku baana b'abendi kakati bambi Irene mukazi watwali eyo Irene ojja kwesanga ng'asula n'enjala mu nnyumba naye nga Bizzy Nateta agenze mu jimu kyogamba asobola oleka ab'omu nnyumba nga bafa ate n'agalagatteko omulala kitegeeza n'embeerera kayatereeramu n'agamba nti asajja kudde akuŋŋaanye ekika kikulire wamu abaana be bakulire wamu abaana b'omuntu ate munnange Katonda alina engeri gy'aleeta ebintu ebisinga okunyiza ebivubukavubuka bwe bito ebitalina makulu ebitalina buvunaanyizibwa
bibeera n'enkwaso z'otalaba bibeera n'enkwaso akubirawo eddakiika ng'oli lubuto endalazi oliyo mukubo omusajja naye mulaba akanyama bibeera n'enkwaso kikubirawo sasiri musabaawa baba bategeera akaboozi n'osanga abasajja balina obuvunaanyizibwa ab'amakulu abategeera ng'enkwaso zaabwe ntono naye oyinza okwesanga mu Bizzy Natere ng'alina abaana nga 7 ng'akuba kisasi kimu ng'ate buli lyafulumya likwatayo ng'okimala okukwasaayo nga kidduka naye ng'omuntu eyafunyisa Nwagi olubuto olina omuwa respect kugamba kubanga taddanga bifuna dda akabibibi nze waliwo ekivubuka twakula nakyo omanyize nkulidde mu geta oli hasla awo mu Kisenyi wano mwenkulidde waliwo ekivubuka twabeeranga nakyo awo era nakyo nga kirina erinnya lifaanagana ng'erya Bizzy Natere yeyitanga Bizzy nga yeyita Bizzy ali omuvubuka nga talina yadde 10 naye nga ne bwe muba mubadde muzannyamu n'owulira nti yeebase ku muwala bwati ewiiki emu omuwala lubuto nga kirina enkwaso kasaba musinyako naye ng'oyinza okusanga mutabani wa Kirumira wannabukeera waba Bosco Muwonge banoonya nga banoonya abaana bakyabuze naye Bizzy ate omanyi lwaki ebivuka bibeera ate n'obudde bw'okwegadanga bungi tebiyina byakola anti tasobola lemerwa naye kakati mutabani wa Kirumira owa Nabukeera oba owani oba owa Bobby ajja genda mu kazannyo ng'eno bw'alowooza bizinesi balowooza ssente okitegeera ajja genda wali oluusi nga mind terina settled bulungi naye kino kimaze okupika obunyama bwakyo kiridde emirondo gyakyo kyonna kizze kitwakaara kiti olukutuukako papa naye muwa credit yazaala mu Nwagi sirina credit gye muwa ku busiru bw'ayina kuba Nwagi emyaka 13 kasookedde Bizzy agenda taddamu tulagayo yadde akaana nga tono omwana gwolowooza tayagala bwagazi kuzaala antala katanafuna kuba sabaawa Bizzy Natere yamukyaya abasajja mu bwongo obwo mbu teyeepiica omanyi kankunyumizeeko abakyala bano obalaba abakyala boolaba abayaaye oba ababanda tebazaalibwa nga babanda wabula embeera gye bayiseemu mu mbeera ez'omukwano n'abantu abamu ababakoze ebyekiyayi be babafudde ababanda ne bamanya ensi ya relationship bweti bweyina otambula si ya ddembe ya violence kati kyova olaba naffe batukosa nakutuukako soda waabwe ng'oli ka innocent boy soda n'ogenda ogwa muza Winnie Nwagi nagala bannoono kapero oba avaawa not because it Winnie Nwagi mumuyayi wabula Bizzy Natere kye yamuyisaamu kati ate naawe akikulabamu tugenda simula naye tetemu Bizzy Natere toddamu kunnyumiza mbu eyo naawe toddamu nakube tubanga tunyumya ku bantu abategeera mu nsi muno toddangayo okunyumya ku kivubuka ekyo kivubuka gwe toddayo okujja ne mu maaso ga kamera ng'omanyira omuyimbi w'eggwanga toddamu nakwogera kiyimba bikyembw eyo ayimba nyimba za ddiini ekisajja ekisirusiru ekyo ayimba gospels wana omutonzi so mumuwa ye bannange nemmala nempita ne ku kyaki ekuba oluyimba lw'oyo ate bino mbikugamba abe mbikugamba gwali ku kamera ogeza mu interview no notekamu ekiyimba kya Bizzy Natere ogeza bugeza batimu smart wire mukkiriza tusiibule tuve wano ono tulida ayombye nnyo alika alina wanu paaka kati abalina 6 paaka alika abawalana alinga Pastor Mondo balina alina package kati agali yadde abantu balina 6 packs ebivubuka ebyo binyiiza nokera ku makya nozaalamu mwana w'abendi omwana w'abendi omulungi omuzibu nekimuzaalamu nekimuttira future y'abasajja bategeera Nwagi ya future kye yattagulwa olowooza senga Winnie Nwagi teyapambana bupambanyi
Winnie Nwagi mukazi mulungi by the way. Bambi, she's a good vocalist. Muyimbi wa ddala. By the way, era singa teyerwanako mukazi watukupambana Bizzy nate teyali amaze omuttira future. Mubeere bulungi Namugereka Ddunda eyawanika eggulu lino etalina mpagi lwaki tetukkiriza n'abakukuuma tusisinkane olundi ne tululiida ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Bye bye. Export TV to the world.